Yes, alright. Oli kuyugi update CV ko sinzo bango tudiza bali kwekuumira ku mayengo gano go mukwano gwange aliye ampuliriza abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo gwe aliyeyo. Kakati no tukimanyi bulungi nnyo sagi egenda maaso mujje ekkulu erya Uganda erya Uganda People's Defence Force erya UPDF ebigenda maaso eyo fina tubimanyi nti nno bibadde si birungi wadde n'akamu n'akatono oluvannyuma lw'eggye w'ekitongole kino ekya UPDF okuvaayo okulangirira nga bwe kigenda okuteekawo retirements eriba military officers ab'enjawulo okusinziira ku madaala ag'enjawulo kigambibwa nti eno gye bayisenga UPDF retirement exercise branch 15 egendereddwamu okubanga ewummuza bannamagye abawerako abasoba ddala mu 1,300 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye mu bino byonna ekisinga amakulu nti ne Lieutenant General Erweru naye y'omu ku bagenda okubanga balugenderamu. Lwaki tetumanyi nsonga tebannagiwa naye tugenda kubanga tubikuleetera. Oli ku Yugi Update CV ko sinziro bango tuuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo wabula gwagala tweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Kaakati nno tukimanyi bulungi nnyo ebbanga eriyise emabega kuva mwaka guli oguwedde Lieutenant General Peter Erweru ono eyali asavinga mu magye era nga yasavingira ddala bulungi nnyo bayinamu embiranye n'obutakkaanya ne General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force kati mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni entawe kuyava tetumanyiwo bulungi naye nga tukimanyi bulungi nnyo bano kuva mabega nga bali kabwanango era ebyokuwummuza Lieutenant General ono Peter Erweru abasinga bayise ku social media nga bagamba nti bino General Muhoozi Kainerugaba yabiri emabega olw'ensonga nti nno waliwo obutakkaanya wakati wa General ono Peter saako ne General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti mu kulangira exercise eno egenda okutandika gye bayisenga branch 15 eya UPDF Act bagamba nti Lieutenant General Erweru oyo omu ku bagenda okubanga bawummuzibwa okusavinga mu magye okuptirako katini Lieutenant ono General Peter Erweru yasavingako nga Deputy Chief of Defence Force mu UPDF Army mu Maachi omwaka gwa 2024 yajjibwa ku kifo kino ekifo kino kyamugibwako mu magye naye ate oluvannyuma yalabibwako ng'alondeddwa nga Senior Presidential Advisor. Wano nno gye yagenda mu maaso n'okubanga agenda maaso n'okukakalabya emirimu gye n'okusaavinga oba n'okupresentinga amagye mu Parliament y'eggwanga Uganda. Wabula kaakati mu UPDF retirement exercise egenda mu Maachi mu branch 15 y'omu ku bamentioninze nga bagenda okubanga bawummuzibwa n'abalala abawera mu 1,300 be bagenda okubanga bawummuzibwa okubanga basaavinga. Tetumanyi kigendererwa kiki ne wabula kye tugamba nti abo bonna okusinziira ku gali mu nkuba gagamba abo bonna 1,300 bagezaako kwagala ku backinga na kuzibinkiriza kyakuwummuza Lieutenant General Peter Erweru olw'ensonga nti nno ono jjukira nkugambye yasaavingako nga Deputy Chief of Defence Force ate n'ekirala tadiiringira nnyo mu nonsense ayagala nnyo okudiringira mu kintu ekikola ki ekigenda mu maaso n'okuyamba eggwanga bangi nga babitadde ku social media naye abamu ku bawagizi ba PLU ekisinde kino ekiddukanyizibwa Muhoozi Kainerugaba abamu ku bawagizi bavuddeyo nga bagamba nti General Peter Erweru yagenda mu maaso n'okulaga action embi ku bwakabaka bw'e Teso ku culture ya Teso era nga bagamba nti ba ancestor be yazanyirako eri mu culture y'e Teso be bagenda mu maaso n'okubanga bakugamba bakitinga violent eri General Peter Erweru era nga bamu bagamba y'ensonga waakya alina okuwummuzibwa. Eno tetugitunuulidde ennyo nga nsonga nti yandisaanyidde okubanga emuwummuza kubanga nga General abadde asaavinga bulungi mu magye ate ne mu Parliament yasaavingayo bulungi ne bwe yali mu kifo kya Deputy Chief of Defence Force ibadde asaavinga bulungi naye tujjukira bulungi omwaka oguwedde
bwe baali mu mbiranye ne Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force oluvannyuma lwa Muhoozi okubanga alina request gye yali asaba yakola command eri lieutenant ono nga mutoye order abeereko ne kyakola general n'agamba nti nno wenba wakikola ekyo nsobola kuyamba buyambi ne nange nnyina emirimu gyange gye nsaavinga era ndi bize awo embiranye we yava era n'agamba nti gino Muhoozi Kainerugaba bigambo bye bimpimpi yagamba nti nno waliwo ensolima ezeetaaga okubanga zigobebwa mu magye ezigenda mu maaso n'okuluma kitaawe emabega tiyamentioninga naye bye yabyogera mu kaseera kano we baali mu mbiranye nga bawaanisiganya ebigambo ne Lieutenant General ono Peter Erweru kaakati ensonga eno tesaanidde kubanga ebuuswa maaso tetumanyi nsonga lwaki General ono ayagala kuwummuzibwa nkugambye nti abalala 300 abasukkamu be baagala okubanga bawummuzibwa naye kingezaako kugamba nti eno act egendereddwamu okubanga erina ba generals oba abakoloneri aba lieutenant beetagetinze naddala nga tusemberedde akalulu ka 2026 general elections kati wano we njagala oteeke nnyo amaaso n'essira simanyi gwe kyolowooza ku nsonga eno naye nga oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza baganda banga bali mutala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo omukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Update TV abali Saudi, Qatar, Oman, Dubai, US, UK, Canada, South Africa nammwe abali ku muliraano Kenya mukola ky'amaanyi nnyo mbalaba nga mubeerako mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mwe namuna ba freedom fighter ba foot soldiers abagenda maaso n'okulwanirira enkyukakyuka y'eggwanga yattu Uganda wabula Yoweri Kaguta Museveni tannavaayo kwogera ku nsonga eno eri musajja we okubanga awummuzibwa so ne Lieutenant General Peter Erweru tannavaayo kakasansi nti ye abadde atuuse okubanga ayagala okulitayalinga kubanga tulaba ba officers bangi mu government eno ya mwami Yoweri Kaguta Museveni abaatuuka dde okulitayalinga naye nga government ebalaba naye nga tesobola kubanga ebawummuza kati lwaki government ebeevaayo ng'eyagala kuwummuza Lieutenant General Peter Erweru nga ye tannavaayo kulangirira nti nayagala kubanga awummuzibwa tulabye abantu bangi nnyo mu office ez'enjawulo nga baatuuka dda mu retirement age naye nga teri abasonga mu lugalo lwa kuwummula lwaki kati kijja kati njagala gye mu comment section otubuulire olowooza ebigendererwa bya UPDF okuwummuza lieutenant ono General Peter Erweru olowooza nsonga ki eri emabega bw'ekyo oli ku Yugi Update TV gwatana tweyungako kutegeeza kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga osobola bulungi nnyo otwegattako mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano